tugenda kwongera okulaba nti tutambulira wamu nammwe. Mugambye pate erwawo okujja oba ne programs ezimu ezitanakolebwa. Kyenyinza okugamba nti tuyinza okuba nga tetunatuukawo we tuteekeddwa kutuuka ku golo yaffe, naye amazima gali nti tetuliwa gye twali. We are moving steadily. Naye kwetaaga tugenda kwongera mu bwogezi maanyi luli meeting singa n'okubaawo tezaabangawo. Recently, we were defeated somewhere during a by-election. The president was forced to make a statement nti kati ndabye okuvuba tugenda kukuzaayo tuteekemu ba traditional leaders then kubeere fishermonger based, because fisheries today is for the enforcement, not you who goes to the lake. How many recently we buried 2 people in Iguaya? They were shot by FPU. We are told we are fools because we are working with FPU. Abalaba tuyita basiru. Oyinza okugenda n'omusiru n'otwala amalata bakukuba. So ife bene tuligezaako otereza entwali mutuyambe. I one time at the height of the highest confusion bwe twali tuleeta nga twenda okufuna obululu, I went and used Salimu Salini Gulu. I worked with the system. Twaida baakyusa Ruguma ye yaliwo ngezaka luketu gyafuna baleeta man called Mwonda. I think you remember. Twasoka twali bantu muvume nga bwe mwenda. That is how we were able to get immediately after 2 weeks after the votes. They now come back. Atende baba kwata. We are now looking fools. Abantu bano basomesa abaana mu bikado. Abasinga basomeire mu bikado. Abakola batya, but the issue is not ebikado per se. How should we handle ebikado? That time abakyala abasoga bendaino president ekiseera ekyo nga tebenda nakwakubira ku President Museveni. One bajja bafunanga amataka ng'amataka bagapangisa opangise balima ebikado omuwendo gwagwa nga tebakafuna na permit to supply nga bikado. They ended up kubyokya. Musoka eno baatuga special program mu 9th parliament twakirisa. Ekiseera ekyo baataako obuwumbi 7 n'ekitundu. Aye essaawa eno wendogerera program eyo bataako obuwumbi 4. Aye ate nga eryanda the ministry ey'Eruweero, ate minisita y'Oluweero etugoba nti yo balina policy yebwe mu prime minister office. Twakoba nti okutuleeteranga embago n'amabaati nga bagalowokeizaako eyo e Kampala. Lwaki tibayire eno Busoga? Abasoga babakobere nti mu special program yaibwe His Excellency gyeyabawa balikwenda esente ezo badikole mu kino ni kino. Balitunda obutimba ate cycle bweyongera ye batuuze kabirira mu maadi kabiri bamugema kabiri is a cycle. So I think that things will be helped. We should be helped to deal with that accordingly. Of land. Busoga is the most land fragmented area in Uganda. In Uganda, Busoga is ways of Funobuzimu to get people who have land, more than 100 acres. It is the most fragmented place in Uganda. Busoga is about land. So I want you to pay attention to 2 things. One, the land titling of land in Busoga. There are a lot of Kabiyo, Mbiyamataka Busoga. We did that, but double titling, triple titling, but it could be saying abantu once will be Mbiyamataka. Because land in Busoga is vital, and it's one of the most critical issues. Abantu boogere ebintu ebirala babireseeyo. Abennyanja bano waliwo bye batwogedde batya kiroopu batya abasajja bo, batya abasajja bo. Kiroopu byayogedde bituufu, naye batya nti bano banaayogera bagenda kuddayo ate babakole ki? So in confidence, you need to find these people bababulira amazima and you bababulira ebiriwo. Like for instance, kubanze sitya omanyi mukama wange nti ne mukama waffe omukulu mwennyini nze mubulira ebintu ebizibu kuba nakkiriza okubeera omukulembeze. Ne kati enakalanga Cherope
Do you know that in Nakalanga bakwata abantu bonna bagenda babateeka mu uniport abantu 23 mu musana abantu abataka ne bavaayo ne bafukirira ku uniport amazzi kwa abantu bagenda kufa muli naked now. But this man, there is this man who came from Nakalanga. He fears he will not talk. If abandi ba politicians twogera mazima ate abantu batukobeire nze tiikirizaganya nafuna obuzibu n'abavubi nga bakuba ati mpakira abasirikale lwaki nze nenda enforcement kunanda enyanja aye approach ey'okubonyabonya abantu ekaaliwo yakendeeraku aye ekaaliwo so kero politicians mtatubonanga babi ife tuleta abantu bebatuko bya betukoze eki because we represent them kwa eikomera erie nankani erie Nakalanga. Is it a gazetted prison? No. By principle you get them, take them to Mayuge, then we can prosecute them. How would you put them in a uniport? Ask the DPC here in Iganga. RPC is new. In the last 1 year, we have had over 100 robberies. It's not anywhere. In the Busoka here, in Jinja is terrible. In Iganga, beba million bibiri chikumi business parani gawe. It's terrible. Abana bali muna nda pegano bano bayira buyendo banoniza. Ai tunoni abana abo we start on every learning site. Tukoba abana 30 basoke bakole a group esako tubayeke an agriculture officer by training, a farmer by practice, and an extension officer by passion. That's how I describe myself. No. Aye, ebikado is an orphaned crop. Orphaned. It is an orphaned crop, and right on the Secretary General. This crop was taken out from the Ministry of Agriculture. There is no single research that has been made in remote trade. Recently, ite kaline yaka nize na kulembera banange bano okwekunga mu parliament. Now I can't indirect. I told the speaker when he called us on a sideline meeting. Na can't inze muli enyali mchere tanchironda. Buli kintu nekifana kyanchironda. Aye kukine kyebikado. Muje mukobere mukama ange nti kinondo nze. Because it was unfair. They don't involve farmers when they are taking decisions. Ojowulira OAPC eide eritambula bwayo twa erina Africa chain of command on akalulu tujaka yakitia atala ni group eno tibakolagana na group intrigue yabikira buli omu asosa yo kiche okuba tije na ali kusibokola ngali kunomya kalulu kuze toyagana na your flag bearers tuli kuipanga tuli kyakola okusigira ya kalulu akabaze era muzeyo yafuna wanye waye kalulu ensonga ey'obulezi mu malwaliro obulezi beeyo abantu bwe bajja baagaana ey'obulezi bweberi yabayiwa obulezi babageme batya okuyiwa obulezi abantu bagaana obulezi mu malwaliro bayida kuwa NRM kalulu Buyende tuli emitwalo 5 Mr. Mulindwa otulyazaamaanyiza ogambye gendale abasinga nsaba okumanya district eyasinga naffe tufunengako ekirabo okusinga okutubuzaabuza oyogedde nti kusooka mwakola bulungi twagala bw'aba class ogamba nti mukoze bulungi as a class. We want who was number 1. So that is also divided. Buyende was number 1 with 83%. But it was number 2 and I think Namutu. Kamasi wano wensalira mukama wange abantu abalwana mu lutalo babayidukira tini ekyo maama namayanja
twalina tulisaba ekintu mu buyende ekiraga nti tuwagira ino president ng'abandi bali 32%. Omwana anansinganga okukola emirimu ali ekinene, omunafu tibamuwaki kinene. So nze ndikusaba zibuyende mutuweyo ka hospital because tuwoze emitwalo ameka. Atan, thank you. Nekolansi. And it needs some time for people to understand. Ogede banji, but njara gamba weti. Fisheries ilikuwa ya mirundi ebiri. Tuna je tuita aquaculture, tuina je tuita capture fisheries. Na ya abanji abali wano tulimu capture fisheries bana abakuwata byennyanja. Ogenda mu nyanja n'okwata. Kati waliwo nsobi edda egamba nti no waliwo envuba mbi mu nyanja and kyaleetebwa njagala kumenya kyaleetebwa ki kyaleetebwa kugamba nti no twalina factories nyingi eziprocessinga byennyanja ng'etwala kunzizaawo bweru factories nezigenda nga zifa. Lwaki bantu bangi bayingira mu nyanja, jjukira population yeeyongera, ennyanja teyeeyongera. Abantu bangi bayingidde mu nyanja ne batandika kuvuba bubi. So factories nezigenda nga zifa up to 2017 mukulembeze wa gwanga n'aleeta ki majje mu nyanja. So from 2017 to now tulina kati factories 13 ezikola eziprocessinga byennyanja ng'etwala byennyanja mu cabinet mu parliament anyonyoleko, but regulations kutabeerawo tekitegeeza nti no the act doesn't move on. The act was signed and it has to be implemented. So to implementing Fisheries and Aquaculture Act eyo ne other relevant laws like the fishing rules of 2010 kati by 2017 amaje kituufu gayingirako n'amaanyi mu nyanja ne gakolako nsobi ze zakolako mwena mwagitegeera bakubako ku bantu. There was some harassment, but I want a fisherman abali wano batulire, is there still beating in the water? I want them to be very open and objective. Is there still beating in the water? For sure, I want us to be very objective because this the new commander. We had the commander Nwagaba. That regime, of course, all of us know. Then Kaija came, and the new regime is under Lieutenant Colonel Masetu Kahirwa. In this regime, I want you fishermen. Hello, but the real fishermen, not the political leaders. Not the, I want the real fishermen. Wetuera na boku mazi bangambe kitufu because kati kitu kino bati politicizing anyo, and they are bringing back what happened previously and they are bringing currently. Now, what happens is that for us currently we are on a sensitization drive. We have moved to districts of Toroko, we went to Masaka, and we went to Kalangala, and we touched on the act. And when we explained the act to the Rio fishermen, and they understood the penalties, especially if you enter the water without a license, the penalty is too heavy. When you use illegal gear, the penalty is too heavy. Now, when the fishermen realized the act, they reacted against their fellow MPs. And what the fellow MPs did was, of course, to fight back, to go to Parliament. Rule number 4 and rule number 7, sailing method. Yes. Ojisura munyanja notandika kukola ki kusika. It is very disastrous. What is advised is scooping method. Ojiyingiza no generator wagulu scooping. So when the Mukene people are advised to use scooping method, they disliked it. They said this is an old method. For them, they want this. This is the real Kokota. And actually this is a net of N3. This information is not in the public. Now what happens is all the anger comes back to us, the implementers. Because as the implementers who are on the water, when the minister issues a directive, and by the way, the minister, under the Fisheries and Aquaculture Act, section number 6, she is empowered to regulate the fishing activities. So by evoking that, the minister regulated this, and it is us who are facing the fire because we are trying to implement the stopping of this. But Mukene,
no one has ever stopped Mukene. Katugenzo kulaba nga waliwo obulumi abantu bwe balina naddala abali mu bitundu ebyabavubi ne Busoga wano we balimu ebikajjo kwe kwagala tujje tulabe nti yes parish development model tugireese naye ate buzibu ki basanga obuzibu obwo twewuliridde ffe kennyini ekisookera ddala nti waliwo obutakwatibwa bulungi abalungamya oba security ekola ku bavubi ekola ku nnyanja aba UPDF boogedde wano nti eriyo abantu abatuusibwako obuvune abamu baafa n'olwekyo nga kitegeeza nti twetaaga okwongera okulongoosa engeri gye tukola ku nnyanja. Ekyokubiri ensonga y'ebikajjo nga boogedde nti baagala president yabasuubiza babe n'ekyuma nga kyabwe oba factory nga yaabwe bo bennyini abalimi ekirala nga baasuubizibwa sente ze batanaba kubawa ate ne alternative oba ekirala kye bayinza okugattako. Ekyokubiri nti nga Busoga sub-region njavu n'olwekyo beetaaga affirmative action.